Ekibadde kindeese okuclarifyinga bye mugamba nti omukazi yadduka ku musajja okumala emyaka 35. Omukazi naye kyabadde naye abuuza ayagala okufa kwa bbaye kunoonyerezebweko. Enfa omwami gye yafuddemu teyabadde ntuufu. Yadda inakufuata. Omukyala akunnyonnyola nti abadde nga in touch na Alex kankulize message zino. Aje omanyi oluzungu? Sirumanyi. Onana Kyembuuza. Okufa kwa Alex Mbute yefiiri. Kati mbute yefiira. Ati ulira aji. Omukyala akugamba yabadde alabirira omwami we nga yamujjanjaba. Naye banno abatamulabirirangako bazze mu ddwaliro ne bagoba w'abasawo bubabadda mu ddwaliro yamututte si mulwadde. Aji. Kise bulwadde bwe yamutwe bwamutta. Aji. Wasiroga matete yabatibwa atu. Aji nedda. Atoge yabatamujjanja. Kyabbeyo mutta, kyabbeyo muttira mu mulimu. Nedda sikuzira mu mulimu. Aji. Agambi yali Mugwa kyabbeyo mutta. Ngali mu ddwaliro nga yamujjanjaba. Bano ne bajja ne bagoba w'abasawo abaali bamujjanjaba ne bamusibira ewaka. Mbubatta omulwadde. Linda Aji bwongo mmese onaakugambye abadde ajjanjaba omulwadde we ali mu ddwaliro aliko n'abamujjanjaba n'abasa. Bakyaba amutwala. Ono omuwala Gweni muwala we. Muwala wani yatwala. Linda Aji muwala we yamujje. Wuliriza Gashumba n'agendayo wuliriza Aji. Ati ni mukula goli mulenze muto. Omwana w'omuntu. Yayina obuvunaanyizibwa obusembayo ku kitaawo oyo omukyala yali kyakyabonyina. Nate ne mumusibira busibizi wakale mefuna bujjanjabi. Batta kitaabwe be bamanyi. Balimu abantu aba family nga bagamba tulese ekiraamo. Ekiraamo ne bakisoma. Ekiraamo nga kya paragraph ye mu kigamba nze Alex mukulu ennyumba yange ngiramidde muwala wange era gwe mpadde n'obusika full stop. Ababaddewo abantu abali ku ndagaano nga ababaddewo ku kiraamo. Ate be bantu abatakulagana ne Alex mukulu. Ate ba witness. Beba witness ku kiraamo. Keze kiraamo ba kifogiza. Ate kirabayo Alex mukulu alina wax nyingi za lesi. Tayinza butazi including mu kiraamo kibanga kyabadde genuine. Ni aligase mwagisedda. Kanje bakamuzirika ennaku 2. Bano be bagala okutaliza amawulire bitabuse biri mawulire. Nedda otandika otyo kwagala okulete babbuloka ng'omusajja twamuzise eggulo. Babbuloka babalese. Yes. Haji. Mulese n'ekiraamo ekifu. Okagaso kyambu kifu. Anti ze nkugambye lindako ekiraamo ko kenyini watunye n'ogamba ekiraamo. Bine suka mu kimu. Yes. Kati omusika gyate n'ekiraamo ng'omusika yakirese. Tati si akireta. Kati kyekyo. Mukwano ku bintu Alex abadde atwejalinga nnyo wakisize. Nanti omusika ate mwana. Aji nawe okuze otuludde. Lindako otuludde. Emyaka gyo gituusa okukola ekiraamo. Wakola ekiraamo. Omusika we yakiyina. Kati kyekyo. Omusika waletera ekiraamo kitegeeze ekiraamo kifu. Kati ogambo kyambo aja tuludde. Kyenda gono tategedde. Ntegeddeyo. Omusika asikira baki. Baana. Kuliko omwana yakayanye nti kifu. Nanti omwana yakirese manya anti mbuza ku baana omwana omulala yakayanye. Banoonyeeko. Omwana omulala yakayanye. Nanti ekyewuta banoonyeeko. Omusika yalese ekiraamo. Akati tuyimeno gye tuli tukayanye ekiraamo kyolinga omwana omulala tannakaya no ayina babiri. Omwana omulala tagambye nti kifu. Fikati tukayanira ki. Yamanyi. Kyabbeyo kiwulidde. Nze nyizo kana omukyala oyina abaana bo babiri. Ensonga y'omukyala tugitegeere. Omu najja n'ekiraamo. Nga Jayden yaze nakyo mu nsawo. Omwana omulala n'atakaana nze nkayanira ki. Abaseesaamu omuliro Yesu tunde mikwano gya Alex kwa bo bagala gabana. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smearton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeartonconstructions.com or call 0787 943 539, WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smearton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
kutambula omwetooloolo kola ya kiproitichi otyo katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuka tokagize bwe kati ona ebizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tata Frank Antambi ono amita Shalom oile kifananyi kyakusiga kifananyi kyekyo kifananyi nga kisofu kifananyi kisofu abasajja abali abenyoma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendeera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako k'oba mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine Mwena, the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Rugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna ku 2 etano yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3 Lydia Jasmine the queen of soul vibes simusikeko ono wa boiro chona kavi fresh and again a great night of pure vibes bigger stage bigger energy echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waruno mulala muko kale wete Hayimba boyimba, hit ko hit, the music, the love ya Lydia Jasmine. Oh my God! Eno concept tujagala mwaka janja. Twagala byana bi first born. Ebyana bimanyo kulya sente. Ebiwoza ekisajja kyakina living singe kitayina motoka. Kyantama. The one and only concert ya Lydia Jasmine. Nenya September. Kulugogo Cricket Oval. Ekutosibwako. Abitex promotion. So. Achichikwa. Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamo Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lini pasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala yunibase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelini paso festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Hey, Aji. Tayagala nyumba ya bawo gindi mu bya. Oyinza ensonga ki omukyala alwanirira ennyumba alinako memories. Nagamba alinako memories. Shalom. Andaga cha bei mwagala kutwala nyumba ya bwerere. Teri yagala kutwala nyumba. Abagenda okutwala nyumba zibona ngenda bakubulira. Akaga okitwala nyumba. Yes. Byonna ngenda bagamba. By the way gwe Joe nina omwana gwe nadde njogera naye. Nangamba waliwo broker gwe ba contactize. Kati omukazi alona nyumba esigale mbwa ate yabbe nyumba. Anti oli abuze cha bei. 1.6 billion. Ebyo bikadde omukazi yabigoba omukazi nyumba tayagala bagitunde. Abagundi bali babawako 1.5 n'abigaana. Nga balemesa kuba bali bagala kubba bubbi Alex. Abane bajja nga bala kuteeka house maya project mbazimbe wa KD simaya ibaba weko for 2. Nga bigenda kuwuzira nga bamubyeko ekyapa ki. Oli wabuze ekibuzo lwaki abagaana okutunda. Lwaki abagaana okutunda. Abaana. Wekuba kutunda kutundibwe kikolebwe mu ngeri eri obwerufu naye waba wakufuna share afune share yi. So si kumuzza bali ndi tetukumanyi. Alina ofuna share. Waba yes atekedde ofuna share waba saliddwa wetundibwe.
Wakiri yafune share naye. Share nga yaki. Share nga yaki yabeera n'omwami oli abadde mwami nyumba bagikola bonna. Shalom. Enyumba bagikola bonna n'omukyala n'omwami ne bagizimba. Bino yabagamba musamambo oli yagulangule. Oba bamugulira ngulire oba bamuwampe. Kavija kwa kabike nakueleza. Nakalabi. Baga enyumba bamugulira ngulire. Oyo bigambo bye naye. Ate nga omukyala yangamba bagatta ne bagula ennyumba eyo. Yakugamba beewola ssente wawava munno. Nazibawa ne bagula ennyumba ne basasula ne bamwera wava munno tabanja. Kasa tetwala kuyingiza mu manya gabo basajja tebagala kubeera muno kasasi. Okitegeera ne singa nayo osobola muno nya. Ne omukira kubizika simu. N'omubuza kuwekera lite ku nyumba yajja kuwulira. Professor tumwagala nyi tumusabirira suuke. Sajja eddirante ku bantu bafu. Iko tuli ku kamera mukama wafe. Wadde mutunnyonnyola. Ebyennyumba abirabye. Ebyennyumba. Okitegeera. Ng'oli abuuza omukyalo ono atalinawo mwana lwaki aba ayagala nnyo ennyumba n'abagaana okutunda. Kwanza kya bbeeyi wa family ensonga zirimu nnyo zirimu ssente bw'ati kamuleeta clarifying. Omukyalo eyo ennyumba yakugamba kuba naye wamuggyako interview. Bagigula Buganda nga President Museveni agezaako okuzza ebintu ebyali emmengo. Okitegeera. Lubiri Republic House ye Bulange kuba mwalimu amagye gali gagiwamba ne wana amayumba agaliranyewawo nga gonna gali occupied by military men naye ennyumba yali emu ku zo abamagye bamala okuvaawo abantu abalina responsibility ku makaago bali babamanyi mwami bamita kitaka banaba Mzee Magala wali akulinza no ku Divine. Mzee Magala ali ku Divine akwagala. Ne bamugamba nti enyumba yo mwandigiguze kuba nyini yo bagitunda ne banyini yo kati bagitya ndije baddemu abamagye babadde nga batulugunyizamu olusa abantu kuba bagifuna eri ameshop okitegeera kati ne banyini abatufu nga bagitya ne ba gitunde ne baba Alex mukuru enyumba yo yali yani enyumba yali yabana nyini yo simumanyi niyo ne bakwatagana Alex namugamba enyumba gigule enyumba Alex nga nabo tebalina obulungi sente na lobbying aba nanonya sente ne mukwano gwe mukyala we Christine na kwa interview awo yali abeera naye bali babeera bonna kuba oli omukyala obujulizi bwonna weebuli awo tubulina obujulizi weebuli kyenjagala okclarifying okusooka omukyala ono mwadde ne Kasuku nga mugamba omukyala yanobadde emyaka 3 mu kage mabega naleko omusajja mu nju Kasuku nedda mwakoze kikyamu omukyala tanobangako wa Alex mukulu tebawukanangako oli omukyala mami Juliet azaala bano bagweni ne Edgar be bayawukana ne Alex mu 1990 ne bawukana so those are 36 years okuva mu 1990 paka 2026 36 years oli omukyala nga yanoba n'abaana be ono natandika okubeera ne Alex mu 90 ne babeera bonna kuba batandika okubeera bonna nga we yagamye mu 88 nga bazannya emizannyo ne babeera bonna ne batraversing ensi nga bali bonna mwami na mukyala oba abaagalana kati mwe muyinza oteekawo ekirimbu empeta eriwa okigira nga n'amateeka g'abaana abasajja abatugumbuzika kugamba omukazi ne waaba takuzalidde mwana nga temwekuba mpeta naye ebintu bye mukoze mwenna naye abaako n'omugabo mumwagala ate omukazi mugambe talina kukyalina kufuna nga ennyumba bagigula bombi n'omwami okigedde ku mpapula kwaleeza ennyumba empapula balina empapula eziriwo nga kwali wabadde mu makooti ag'enjawulo Alex alina ebintu bya sayininga ng'alaga omukazi alina gundi obuvunaanyizibwa bwamukwasizza ontegeera ennyumba bagiyingira 2,000 bagigula mu 96 ne bateekinga obudde nga bagirongoosa nga bwe yabigambye nga bagirongoosa agiddaabiriza obudde obwonna paka mu 2000 ne bagiyingira ne bagibeeramu nga n'abo abaana bajja ne babeerawo ne bajja ne bagenda ne babeera ne Alex mu ennyumba kati omuntu okuva eri n'akugamba nti kati ennyumba tugitunde atabadde nawo ate nga abamu ekinnuma na mikwano gya Alex abagala otunda ennyumba baleese ddala bagala gitunda baleese abaguzi bo baleese abaguzi bagala okubona omukazi talinawo baana kati tukwatagane ne bana abaana tutunde ennyumba abaguzi babaleese yes twabaddewo ku lunaku luli nga tukola interview abasajja ne bajja omusajja yazze n'okunaaba tanaabise yazze misinde ne batusibira mu nju nga bagala tukwatiramu omukazi n'akubira poliisi oshegera mikwano gya Alex abadde bayita mikwano gya Alex gwe olira okyanga ogamba badde mukwano gwa Alex naye nga ate mukyala we gwabadde ayagala ennyo oli kunsi omukabya amaziga okitegeera Alex adaga nnyo mukyala wa Christine yes abadde amwagala nnyo abadde mukyala we nga ne wabazze Uganda omukyala abeera we waka omukyala yabaddewo ku buli kimu yamujjanjaba ebizibu byonna byonna Alex byafuna ne mu kyoga mwagama amabanja gonna omukazi yabadde nga asasula amabanja alina amabanja gesooka okufuna amalala amakadde
omukazi n'asasula ssente ezo ennyumba bagitwala. Alex yateekako ennyo omusajja bamuwa ssente by the way n'okusooka. Alex nga talina nawe asayiniize. Okitegeera abadde ali awo nga tali ebintu ebimu abikola bukozi bwatyo. Abamu banja ssente nabagamba bwe mbasi babadde mu ssente zino mu myezi 3 mu gw'omwenda mugenda twalamu ennyumba. Alex ya sayini. Ne committee nga bwatyo. Nenga mu kusooka nga afuna ebbanja ennyumba teyabiriimu. Kati omukazi n'akitegeera n'akiwulira n'amugamba nti nyumba bagitwala nno bano ssente bazimpa n'ezindi nnyo ffuna bagenda twala nyumba. Omukazi n'akomawo n'ajja n'asasula ebbanja yali ya milioni zali 25 nga bagenda kutwala nyumba ku milioni 25 eyo. That is way back. Onyo mukazi yasasula onyo omukyala Christian. Yes, yazisasula. Mu 2007 egundi ya Chogamu eyo ssente ze bamusuubiza tezajja. Ne yeewola n'akwata muzize ng'asinzeyo nnyumba. Yeewola milioni 95 nazo bazisasula. Okitegeera. Ganya asasula. Omukyala basasula ne Alex bombi n'empapula wezi babadde mu kooti ku musango gw'okwagala okutwala ennyumba. Nga bano baagala okutwala ennyumba mb'olw'okuba ebbanja liruddeyo. Ne lituuka paka ku milioni 4. Lyajja likula bukuzi. Naye nga basasula ne principal yaggwayo dda gye bamuwola. Kati na milioni 4 interest. Yes, interest. Naye nga agambye abasumba bogereko ne musumba munnaabwe Apostle gundi Bishop Mwonge. Bishop Mwonge yaliwa. Yabanja milioni 4. Omukyala yamugambye. Bishop Mwonge yabanja. Yabanja. Milioni 4. Ate omusumba ali emali yaliba. Ensi yakyuka dda Shalom. Naye ngamba omusumba talina kuteeka mu interest waba awola ssente. Anti kyekiriwo yagiteekamu. Gwe genda onoonye Pastor Kiwewe si bonna babimanyi genda onoonye Pastor ani omulala onoowo mu Ndeeba. Pastor Serwadda. Bonna babimanyi. Banoonye bonna babimanyi. Si byakwekweka. Okitegeera. Ekirala omukazi konsani yabadde ku nfa ya bbaawe n'agambye enfa y'omwami ono tetikiriya banoonyereze kuba omusajja abadde mu ddwaliro ng'omukyala yamujjanjaba bano nga tebaliiwo. Gashumba bwe yagendayo mu ddwaliro ebyo genda obuuza abasawo abamuliko. Gashumba ne yeewunya n'agamba omusajja abeera atya nga mulwadde waati nga tetumanyi nga muyiya weddeyo n'agamba agenda kola ekisoboka afune treatment engaging State House Mr. Museveni bayambe ku mwami ono afune obujjanjabi. Bano ate abaana be bamujja mu ddwaliro n'agobawo abantu bonna abadde bakolaganya anti Christine ku kujjanjaba omusajja. Anti Christine yadajjanjaba omwami Alex Mukulu. Nga yamujjanjaba. N'abagoba abantu mu ddwaliro bonna ne babagoba. Ne bamujja mu ddwaliro ne bamuteeka ewaka. Balaba aweddeyo ne baleka bamudduse ekirudde teyasula yadde olunaku lwatuuka akagundi oyo omusawo abadde amukolako gundi kuza ekibumba. N'akubira nti Christine nti omusajja bujjo tumunonya mu ddwaliro bamugjayo nga yetutegedde. Tubadde tumunonya tetumulaba. Naye tebamuleese wane ekiruddu. Omusajja aweddeyo ali mu mbeera mbi. Batugamba tumuteeke mu ICU naye tejja muyamba. Era wayite essaawa ng'emu-2 omusajja n'afa era n'akubira nti Christine n'amugamba munnayo omwami afudde. Yafa bakamutuusa ekiruddu. Mugende munoonyeza bonna musobola obbatuukako. Kati tuli mu lumbe n'omufuta nagira abantu baleese abantu bali mu kupima nnyumba ya musajja. Bagala girambula bagirambuza abantu. Babuloka balamudde ennyumba. Yesu kabaka olimba. Bino ebintu obiraba Shalom. Balambula ennyumba mu lumbe. Abo bonna beefula mikwano gye kati waliwo omukyala. Yakozesako Alex endagaano ez'ekisungu abagalira kutwala nnyumba ye. Nti amuleete. Ono omukyala gwe yazaalamu abaana. Ono omuwala bamuyitaani Shamimu. Nti yaleeta nti Alex ennyumba gipangise agiveemu anoonye waalaga oba afunayo kasinga olumu wabaasula n'aleeta abagenda okupangisa ennyumba. Nga be badraftinze ne tenants agreement ekyo waliyo kirabyewa. Ng'omupangisa yazze n'endagaano ko ino sayininga gwe landlord. Nti sayininga wano nze ngenda kugipangisa akakadde kamu n'ekitundu buli mwezi. Nakubira Madam Chris namugamba waliwo onalesa abantu mbu tupangise ennyumba mbu wano nze nveewo ngende ewalala bampe akakadde kamu kitundu. Omukazi namugamba nedda tosobola kurentinga kifeesho kyonna ku milioni 1.5. Nga ne bano abankusere Shalom basula mu nnyumba ya milioni 1.5. Gupangisa ekifo kiramba kina olumu rooms 8 emabega waliyo parking egendamu emmotoka nga 6 n'olujja nti milioni 1.5. Namugamba at least wali worth 10,000 osobola oteekawo organization isobola okupangisaawo bino byaffe. Okitegeera. Nanga Alex organization isobola okupangisaawo. Shamimu adda akolangani wa Alex Mukulu. Abadde PA. Okitegeera wa Alex Mukulu. Which is true, which is okay. Era n'omukyala ng'akimanyi Alex yafunayo omukwano gwe. Alex yeetaaga okubaako n'abantu babeerako nabo banyumya nabo. Okitegeera. N'amugamba kwata ssente Shamimu n'akwata ssente ne baziwa omusajja. Mbu bakuwaddeko milioni 3 kati weetegeke. N'akubira Christine n'amugamba tokwata ssente zaabo basajja n'endagaano gye bakuwadde togisayiningako mukono togisaako mukono.
yali azikutte ng'azikkiriza. Yazitukwata n'aziteekawo n'amala n'amugamba zibaddize n'amugamba tebazinzibyeko sente. Anti Christine n'akwata ssente ate n'asindikira mukulu sse n'amugamba bawe zino zibaddize bagende bagobe n'endagaano zaabwe. Balina n'emisango mu kkooti bano yamala obasayiningisa endagaano nga bamukozeko ebiragaano ne bagenda ate ne mu kkooti emisango weegiri genda obuuze kanso lwanyaga kanso waabwe. Nga bamuvuna ki mikwano gye be bagala okubba ennyumba ya Alex. Si mukazi bannaye omukazi temumis interpretinga bubi. Abagala okubba ennyumba ya Alex. Abagala okubba ennyumba ya Alex mikwano gye babadde bali awo nga bamuyise. Nze yankubira essimu n'angamba yamumperekereko ngenda wano Mengo waliwo meeting. Kino kyaffe. Byaffe ya push to start. Ne mugamba nzijja kamalirize. Nkyayina wano byenkola. Wano tekiriiwo muzeeyi. Okitegeera n'atuukawo agenda okutuuka nga omuwala azze owomu Gwen azze ne looya we balimu abantu aba famire nga bagamba tuleese ekiraamu. Ekiraamu ne bakisoma. Ekiraamu nga kya paragraph emu kigamba nze Alex Mukulu ennyumba yange ngiramidde muwala wange era gwe mpadde n'obusika full stop. Ababaddewo abantu abali ku ndagaano eyo nga ababaddewo ku kiraamu ate be bantu abatakolagana ne Alex Mukulu. Ate ba witness ku kiraamu. Keze kiraamu bakifogiza. Alex Mukulu alina works nyingi za lesi tayinza butazi including mu kiraamu kibanga kyabadde genuine. Osegedde. Omusajja alina obwongo busobola okuwandika omuzannyo gwa ssaawa 3 tasobola kuwandika ate kiraamu kya paragraph 2. Sina paragraph emu. Aji kazibe kapala tugambye mtu sokola ekiraamu kya line emu balamusizo ne musika wange mukibbu. Ku mutunga Alex Mukulu alina emizannyo egisukka 30. Okitegeera works ze yaleka zonna nga tazincludiza mu kiraamu. Bo bali interest yabwe ya nyumba nga gye bafokasinzekera gye baateekamu. Bo gye baagala. Bano bagweni be bazaala. Be baagala ennyumba. Anti kati bano abagala okugiba bagala kuyita mu bano mpolo kuba be baana be yazaala Alex. Baagala kuba nyumba. Babbe ennyumba. Okitegedde? Omukazi n'abigaana n'agamba tugenda ku engage. Oli waabulizanga omukyala ng'agaana atya? Omukyala agaana terwansonga ennyumba naye agirinako ettoffaali bagikola na mwami we. Gweni ne mama waawe bali baanuba nga bagenda ddanga ennyumba tennabeera nawo baanuba mu 1990. Kyakubiri bano abaana babeerako mu maka ago ng'omukazi yabalabirira nga bava ku ssomero babeera naye. Ekyandibadde ekituufu oba ekirungi bano abaana kujja ne bangejinga mukyalo ono ne bamugamba mami Christine nga kitalo dadi yafudde naye kati nnyumba eno batugambye kuliko ebbanja tukole tutya okulisasula liggweyo. Omukazi yabadde asasula ebbanja eryo. Bino byonna byonna okubaawo abadde alina sente z'alina okufuna awo balina ettaka lyabwe lye bakwekyuddeko awo ekansanga State Council yayingidde mu ttaka lyabwe nga bali mu kugaziya oluguudo awo eyo sheri awali sheri awo Kabalagala nga ttaka lyani ya mama Alex Mukulu ya mukyalo ono ne muganda we. Yes, muganda we. Kati sente zo nga zayagala okukwatako zadde bagenda bakompasate nga gyasasule ebbanja ennyumba ya Alex. Bina ebbanja lyabukadde bibiri abadde agala mukwano oli abadde mukwano gwe muganzi we mukyala we nga muweereza buli kimu yamulabye n'omulabire bayanjula. Njagala kulaga ebintu bino leeta bwino atwadde bogerera omukyala ayagala okubba balina ettaka Kabalagala nga bano bonna abadde baagala okubba omukazi abadde ntuwage batunze Kabalagala uliase nze kati ate nva ku mama Christine bano abanya ettaka Kabalagala siva ku mama Christine uli abadde mukwano gwe ino statement oginyala obisomera kuba kati tugenda bikozesa mu kkooti gwe bisome nga ggwe byesomere abadde aweereza ssente ng'aweereza Alex Mukulu amanyo galengera omwana oli ag'omwana Majesty Mukulu waaye bansonyiwe sente zizo kuva myaka emeka egyo kuva 2022 paka 2026 yasemba okuweereza ssente Alex Mukulu nga mukaaga bambi abadde alabirira omuntu we dola nyingi mumune dola 215 kati webale nnyo kati oli afudde adde ku Shalom oli muntu siiri webuzibu ata ndabirire nange twagala bawejjere wano okitegeera ng'ayagala ebintu ennyimba ebakali ya ayinza obba abadde abikola ne bayanjula bakuba empeta tebakuba mpeta abadde abeera mu maka yabaddewo ate nga abadde abeera bweru naye ng'ajja n'abeera n'omwami we ennaku zonna we ziba nga atuuse ennaku zinkulu za Christmas nga abaddewo n'omwaka ogwedde yaliwo n'abaana bonna babaddewo
Okitegera abaddewo kati gwe bye mugamba ebyo mbusima tateekeddwa kufuna share mu nyumba abaana bagitunde Baaji kazibwe kapo. abo basajja babi nnyo Baaji kazibwe kapo. Babi. Balwanyisa mi Christine. These are enemies of progress. Anti kati buli lunaku abadde asindika buli wiiki tasussa kati naye kugamba bano bo bakulagiza badde nga bamuweza ababeera mu Uganda bakulage just kale bakulage chats zonna. Aji ye abadde agamba omukyala tabeerawo. Aji namugamba kiza Besigye alina mukyala we but sonyi okubagerezaako Winnie Byanyima asobola okumala emyezi nga 8 nga tali mu ggwanga abadde mu America ati mufumbo. Ati wulira ye mufumbo. Ati ebyo biveeko ati kati gwe kyogamba mutabeerawo tekikufuula mutoli mukyala we nga mulina enkolagana already tamwegaanangako video weziri nga Alex Mukulu akugamba mukyala wange Christine ne balamu be bonna nga aboogerako we buli kati ekyasinza okuluma omukyala ono ye mwami okufa natuka ne mulumere bamugana okwogera kyannumye nange mu makaage mu makaage kyabadde kibi bakutte ebisenge byonna babiggalidde ebintu byonna ayinamu ebintu bye mu nnyumba ennyumba bagigadde ennyumba abadde wuwe nga ayinamu n'ebintu bye ne babiggaliramu byonna ebisunzo ne babitwala ne bamugana okwogera ffe twakubye ekikunu omukyala asobole okwogera ne bamugana okwogera Katikkiro yaliwo minisita ky'omulala we yaliwo naba okiba Nyombi Tembo Nyombi Tembo yaliwo omukyala ne bamugana okwogera ne balinda bano bamale okugenda nenjogera ne muvawala yali muvawala abe mukibi bali ba MC muvawala abe mukibi yalemesa yamukuba ekikona mga atajja kugira nga mukambwe nnyo abikate mwam abe mukibi mwafuna bubi nedda nga mukambwe nnyo mukimanyi bulungi abasajja balaba balina obuzibu Alex abadde bonna aina tebakolagana byebiri gashumba byagamba tebadde tebakolagana be bamu ku bantu abase theater bani abo babe mukibi bani ekyabeyi ati labayo oli yagamba nga oleto teka kati atabayimba tandiko kubeera mu theater abayimbi byebise theater kuleeta muyimbi ajje mu theater munaye afusa aba abadde mukwano gwa Alex waba abadde mukwano gwa Alex then Alex omukulu omukyalo nabadde amwagala si kirungi nnyo okulaba mukwano gwo ng'ate okabya mukyalo gwe abadde asinga okwagala oba ganti obadde mukwano gwa Alex gwe abadde asinga okwagala ono omukyalo gwe wali olina wali omulabyeko gwe mugamba nti mukyalo we gwe yazalamu abaana anti abeera wano omukyalo okay abeerawo wano mu Uganda naye mwali abeera mu Uganda omukyala abeera mu Uganda bakubulira eddimu yasemba okwogera na Alex bate boogera teboogera so tetwaze wano tetwaze abadde ajjanjaba Alex ekiruddu omukyala abadde amujjanjaba ye Christine so sorry bannange ndeka kyabeeyi ndeka nina ebizibu ebimmala nedda anko Jenkins kireke omuntu ali ku omuntu kwese example endala okay nze gwe nsobola alemezikibwanga Bati simumanyi yaliwa oyajja ye Bati katulebe no ye Bati Badiru Bati katulebe ye Bati Badiru kiki yali ya Panado Bati musajja niye aligase mwagisedda kanje bakamuzika ennaku 2 bano bebagala okutaliga amawulire bitabuse biri mawulire nedda otandika otyo kwagala okulete babbuloka ng'omusajja twamuziise eggulu babbuloka babalese yes haji mulese n'ekiraamo ekifu okagaso kyambu kifu anti ze nkugambye kulindako ekiraamo gwo kenyini watunye n'ogamba ekiraamo bine suka mu kimu yes kati omusika jjatya n'ekiraamo ng'omusika yakirese si yakireeta kati kyekyo mukwano ku bintu Alex byalese Alex abadde atwejalinga nnyo wakisize naye aje omusika aleteetya mutabeera mwangu nanti omusika ate mwana aji nawe okuzze otuludde lindako otuludde emyaka gyo gituusa okukola ekiraamo wakola ekiraamo omusika wo yakiyina kati kyekyo omusika waleetera ekiraamo kitegeeza ekiraamo kifu kati ogamba okyambo aja tuludde ntegeddeyo omusika asikira baki baana kuliko omwana yakayanye nti kifu nanti omwana yakireese anti mbuuza ku baana omwana omulala yakayanye banoonyeeko omwana omulala yakayanye nanti ekyewuntanoonyeeko omusika yaleese ekiraamo tuyime eno gye tuli tukayanye ekiraamo ky'oli nga omwana omulala tannakayano ayina babiri omwana omulala tagambye nti kifu ffe kati tukayanira ki yamanyi kyabeeyo kiwulidde nze nyinza omukyala olina abaana bo babiri ensonga y'omukyala omu najja n'ekiraamo nga Jayden yaze nakyo mu nsawo
omwana omulala n'atakana nze nkaayanira ki abaseesaamu omuliro yesu tufunde mikwano gya Alex kwa bo baagala gabana Haji asembere Haji muletire entebe Haji sinja kusaba Haji osembere mu nsonge sembera Kyabeyi Haji tunda sembere Kyabeyi musomese baagala okubba ebintu by'omugenzi yes kino yancha Kyabeyi omulaba njabasobola Kyabeyi naye kati aludde nnyo n'omukyalo bakutte nnyo ebintu by'omu America omanyi mu America osooka no Kyabeyi abeera muno abeera ku nasa atunda printer anti mu America olabayo basooka nati kapa tefunye ku bintu bya mugenzi byo mu America babiwuliriza n'amate obusika nga tujjemu ebyokufuna omusika asikira baganda be kubakulembera Alex ayina abaana babiri omwana omulala yakanye nti wakigoze zizo receipt aje twakole receipt nalinda tuna kye tugendako genda maaso omwana omulala yakayanye nti wakigolesa ekiramu Ediga yakayanye omusika singa Ediga yakayana nti ojjotya n'ekiramu siggo jjo tusikira aba mutuufu anti kati bali eri patemu Ediga ne Gweni eyo patemu kati Ediga ne waba takayanye asobola okubanga akkiriziganya n'ekyamukulu we naye nga bagala kubba bubbi ttaka na babaliani anti kati omukyalo ono lindako ettaka lye babba kayitukkiriza mbuli ataata waabwe lindako omukyalo ono ate temusobola ate kumweliminatinga nti tateekeddwa kubako kyafu nawe mubanga mwagala kutunda ttaka bagenda okuyita ababbi kuba bagamba mbu bali balina kubba ettaka lya kitaabwe kati ffe tumuyita tutya anti kati labayo mutemunawe mumuyita naye tukole ebintu ebiri straight mu nsi nti omukyalo ono yabeera ne Alex mukulu ne bakola amakaago bombi okitegeera ne bazimba mama waabali tabiriimu okitegeera Haji olina abakazi ate abangi olina gw'osinga okwagala ayinza n'obba takuzaalidde naye toyinza kwagala asigale mu nsi ng'abonaabona nga ennyumba gy'oyina kyuyikimuuyo nga kyuyikimuuyo Haji obeera naye aliwo gw'atabeera naye ono omukyala nkugambye ensobi gye mwasoose okukola n'okutambuza propaganda nti omukazi yanoba mu bufumbo emyaka 36 egiyise omukazi abadde ne Alex mukulu okuva mu 1999 paka kati waafiiridde ne mukumujjanja ye mukazi abaddewo nze kyengamba Kyabeyi omukazi singa anaba n'obukakafu nti ennyumba bagisasula babiri mutuufu naye banga tuli ku bigambo kibikyalo obujulizi weebuli era bwe tunaba tutuuse ku level ya kooti byonna bigenda kugibu ne kooti mwagiplaninze anti nno bano bye baliko nti tugende mu kooti tulage obukakafu nti oli mufumbo tulage obukakafu nti olina abaana tulage obukakafu nti ennyumba yiyo bino ebintu bibaddemu n'abasumba era amanya gaabwe ganokoddwayo abasumba nga baagala ki Haji abasumba abali mu nsonga zino abamu bali ku saidi y'abaana naye ng'ate ekituufu bakimanyi ono omukyala abamumanyi kuba ne mukyakiza bwe gyabadde asabira kati nabo balinga abeekobanya era vidiyo gye basoose okukola gye wakoze n'omukyala oyo abasumba bapapadde essimu nga batukubira amasimu nti bannaaye mulekeraawo temugenda kale mujje twogere naye kati mujje twogere ng'ogamba omukazi tateekeddwa kufuna sheya wabadde omukyala agala ku maali nga batunze kati no emmali weeba esazeewo okutundibwa temulina ate kumuzza bbali kati we basalawo nga tebatunda ennyumba kuba nekyayagala tayagalako nnyumba abazze bonna nga baagala okugula ennyumba eyo omukyala yabalemesanga n'obbagoba n'abagoba nabagamba ennyumba esigalewo ekyendi mu bagamba musazeemu ekyokutunda ewaka wammwe mubeerewo anti n'omukyala abeerawo alwa yennyini Christine kwa wajja abeerawo wabeera anti kati gwadde amanyiwo afudde omukyala abeera mu America kati mukaluubirize kala ajja abeerewo ekirungi muri mu Uganda njagalako mwana wa Alex omwawase Ediga atikimu omukazi ne mama jabeera kyonna kyekiri kyonna kyekiri gwe amagezi abantu amagezi obawa mafu eraze n'embeera nze sikayana situunda ajaga amagezi mafu ewantu waba waffe nga basa mukyala lwaki bo bazze mu kyakutunda in the first place kati Ediga lwaki abeera jabeera lwaki bo bazze mu kyakutunda kuba n'omukazi kyeyagambye nti Alex kyekiro kyokka kye yafuna mu theatre ennyumba yeesigalewo mwami Ediga memories sinze kye mwami Ediga nze mwami Kyabeyi Ediga yoli omwana ye mutabani nsonyiwa mwami Kyabeyi Ediga kati yatamanyi kulwana atalwambi ndowooza asirise nnyo nze kyenkola okutunda tukusaza omukazi tannayagalako kutunda nnyumba eyo omukazi mugezi weyateere nti baagala kutunda n'avaayo ng'ayagala mugabo nze kyenkola era nagwo which is okay ali entitled ku mugabo gw'ennyumba eyo yes ali entitled ku mugabo gw'ennyumba eyo weba etundiddwa nze kyenkola kujja n'embeera
yamaka ne tubeeranga ffe wembeera osobola okumuwawula mu ngeri okugula okutunda n'enkusazaamu osobola omuwawula tosobola kuweza mwaka gumu na kitundu ng'okyawuli omukyalo ennyonta ennuma ennyonta ennuma tayinza butakuluma mukayanya naye mwenna mukimanyi mu mitima gyammwe nti Kaaji tewandyagadde mukyala gwewakola naye ebintu olw'okuba olaba tutabitegeera n'abalamuzi batagenda abalamuzi bajja bitegeera ngera kankusomereyo wano ebintu bibino wano nnyo mangu kankusomere Haji kubuza kya bei nga mu interesting in the High Court in Kampala has reaffirmed that property acquired during long-term cohabitation can be shared between partners upon separation. Tugenda kuvunula kooti enkulu yasalawo omuntu ng'amuludde nga mubeera mwenna omuntu mwami n'omukyala ne mukola ebintu mulina bigabana yes making a significant development in Uganda's property law. Nkulaakulana amaanyi nnyo mu mateeka ga Uganda. The decision comes after the court on Wednesday awarded a man at the center of a first property dispute 1/3 share of the contested property in Ndeje Machinje Sabagabo that he had jointly developed with a partner during their 14-year cohabitation. Myaka 14 bye bakunganya bonna. Court ku lunaku lwokusatu yawa omusajja babeera Machinje Sabagabo olukusa okugabana kimu kya kusatu ku migabo egiri mu kintu kye babadde bakalina property eri Ndeje Machinje balina omukazi ng'amaze naye emyaka 14. Delivering judgment in civil appeal number 57 of 2022 on Wednesday, Lady Justice Elizabeth Jane Alividazi ruled that both Mr. Robert Kabuye and his former partner Mrs. Teopisita Nanyonga had contributed to acquiring and developing a contested property. Nanyonga yali abeerawo. Machinje Sabagabo. Ngamba. Babeeranga naye. Nga naye yagenda mu America. Byonna Haji muve mu kuvuga ekintu ekyekifuula nnenge nedda lwaki mwesibye ku ky'omu America omukazi abadde abeera mu America naye nga ne wano abeerawo. She has been in and out of Uganda ngera wajja abeera wa mwami mukulu otegedde mwe muzeeyi kye mwesibyeko kintu ekyokubeeraawo nga gwe olina akasimu buno bukanywa musaayi babutaacha kanywa musaayi buno webanyiga we bati okitegeera Haji obuzibu bwe balina nti bo balowooza okubeera n'omukazi olina mutambuliza ku mwangabirevu mukyala wange wuuno no omukazi baba abadde mu America abadde ng'agenda n'abeera n'omwami ngera amulabirira beerabirira mwami na mukyala Haji mbadde nkyagusomera receipt awo receipt zimulaga ajja ziraba ngenda zimulaga ndabye mujjazeeyo ng'ekyokulansa kya bei ya $15 ono bibagamba obye emida 5 kati omuntu wabazikwa mu week buli wiiki alindako gwe bali bamulageze babadde nga basasula abadde oli girlfriend abadde amawaizo naye bali baana be kituufu teri aganye nti baanayo tebateekeddwa okufuna mugabo gwa kitaabwe kanono omukyala agala mugabo anti labayo bali baana be Haji oli muntu wa buvunaanyizibwa somesa eggwanga towa byansi towa byansi ekituufu ne ku bino byembadde nkyakuso mbadde njala osome guno omusango kuba si gwego kamulimu gundi ziringa nnyo emisango enye gibaddewo mwe kyemulwana nti omukazi olw'okuba abadde abeera mu Amerika nsaba Katonda eki ampa obuwangaazi ate nsaba olunaku lwe munaatwala omusango ogwo mu kkooti mbeerewo ko nga mpulya kkooti za wano nga zigamba ewaka awo omukyala alinawo obuvunaanyizibwa kyokka nze kyenninze weebale nnyo era wano twogenda bwere kuba temugenda kukkaanya okukkaanya bali mu kukkaanya olwedde babadde nze kyebadde kindese si kyakusajjula nsonga zo nagambye njagala tuwe Alex ekitiibwa bajja genda banaabasazeewo okgenda kuba bayinza obutagenda lwa nsonga abasumba babadde nabo bateekinze konsaani abakirimu ne babayita boogere ziizino saagala ozisomere bantu njagala osomere mu mutima omanye ekintu kiri serious kwenkana ki kyala kyoyo kati soma omukazi asindisa abantu banoonya omusajja gyali bamujjanjabi nga bamukwese nga buli atuukayo bagaddewo taliiwo ali mu ddwaliro ate mu ddwaliro taliiyo bakubidde bannansi nansi akugambye Gwen yaŋŋamba nve wano namubuuza Gwen akugoba atya nga ffe tukusasula ojjanjaba omusajja bamugjeyo bamututte olugashumba nga amaze gendayo n'agamba Alex yetaaga obujjanjabi gavumenti emuyambye nti daddi waffe tayagala bintu bya gavumenti daddi waffe ate nga babadde baagala state funeral abatagala bya gavumenti mu kujjanjaba mbu daddi waffe tayagala byakumujjanjaba ne bamukweka ewaka okitegeera amaze kufa nti ate kati gavumenti ejje eyingire mu kuziika nze mbasiibudde
ngenze mu printer zange bana ntunda printer nanga printer ntunda printer zange ate ndi makanika wa printer ne photocopy ne computer siri kireresi bino tulikola lwa kwagala enamba y'essimu somesa gwanga enamba y'essimu eri 0708734668 ekibadde kindeese okuclarifyinga bye mugamba nti omukazi yadduka ku musajja okumala emyaka 35 omukazi yabadde naye abuuza ayagala okufa kwa bbaye kunoonyerezebweko enfa omwami gye yafuddemu teyabadde ntuufu yadda inakufaata omukyala akunnyonnyola nti abadde nga intouch na Alex kankuwuliriza message zino aje omanyi oluzungu sirumanyi onana kyembuuza okufa kwa Alex mbute yefiiridde kati mbute yefiira ati ulira aji omukyala akugamba yabadde alabirira omwami we nga yamujjanjaba naye banno abatamulabirangako bazze mu ddwaliro ne bagoba w'abasawo bubabadda mu ddwaliro yamututte si mulwadde aji kise bulwadde bwe yamutwe bwe bwamutta aji nedda kyabbeeyo omutta kyabbeeyo omuttira mu mulimu nedda sikuzira mu mulimu agambye yali mugwa kyabbeeyo omutta ngali mu ddwaliro nga yamujjanjaba bano ne bajja ne bagoba w'abasawo abaali bamujjanjaba ne bamusibira ewaka mbubatta omulwadde linda aji bwongo mmese onakugambye abadde ajjanjaba omulwadde we ali mu ddwaliro aliko n'abamujjanjaba bakyabamutwala ono omuwala gweni muwala we muwala wane yatwala linda ku aji muwala we wuliriza gashumba n'agendayo wuliriza aji ati ni mukulaga oli mulenzi muto omwana w'omuntu yayina obuvunaanyizibwa obusembayo ku kitaawo awo oyo omukyala yali kyakyaboyina nate ne mumusibira busibizi wakale mefuna bujjanjabi batta kitaabwe be bamanyi okitegedde bamusibira mu ne mumusibira mu njwale mefuna bujjanjabi be babanga batta kitaabwe kakati naye ng'ekirungi bajjayo mulwadde tebajjayo mulamu aji sebagende nti bamuwa butwa aji kyokka kankubuulire aji n'aganaafa bagasimira essubi okukanya kwammwe mwami Ediga omwana w'omugenzi muyambe eggwanga lino temukkaanya mugende mu kkooti kiyambe abantu abatufune okutegeera kuba kkooti yejjo tutangaza okukanya kujja kusibira amazima emabega bagende mu kkooti kyenasaba tujja kutegeera betutereeza amaka gaffe mwebale nnyo banna otusiibudde kale tukyakola tubadde aji akulekedde ebibuuzo aji ebibuuzo bye ate bali baana bamugenzi babyeyo kitaabu abaana bantwala n'enkaayana aji abaana bo nga bakulumya enjala ng'osirika aji abaana bo bakulumya enjala bakutta osirike abaana bange babanga be bantutte ekyalo tekinnemeranga nze nkusomedde amateeka olumba mugamba nti ennyumba egenda kutundibwa omukyala talina kulekebwa bbali ebyo mwesibako mbu talina mpeta talinaawo baana okitegeera amateeka weegali wema mugambye nti ennyumba etundibwe omukazi agamba ennyumba ya Alex ewa yakutundibwa tugoberera amateeka temujja kujja na kiraamo kyakikumpanya omusika yaleese ekiraamo nze omugenzi yannaamira nga n'abataddeko omukono ku kiraamo be bantu omugenzi babadde takolagana nabo which is impossible kati gwe tumanyi bulungi tokolagana na junior mwepalana naleka ekiraamo nti gwe witness ku kiraamo ky'omuntu gwe mwepalana naye okitegeera kati kyetuli mu bbaga nti ekiraamo kyabadde tekiriiyo bonna abali mu family bakimanyi nti ekintu Alex ayinza kubanga yasobola okukola ekiraamo ekyo ate n'ateekako bali batakkanye nabo mbu be bajulizi bafuna budde kyokutula ne balabe be okitegeera budde kyobwo olina baganda bo naye nga temukkanye naye nga tosobola namukkiza kubeera na mu bintu byo nga ne woba ogula ettaka toyinza mukkiza kumanya we liri kati ng'ogwo ngamba nti yabadde ku kiraamo nga ye mujulizi omusika yaleese ekiraamo so ffe tuli wano okwagala kutyobola family ya mwami mukulu tuze kutereeza ligasi ya mwami mukulu aleme kufa aleme butunda abampijala nzinywa Pepsi ebintu ebisinga ebibatera okukola ebirosi tera nnyo bigenda omutegedde ssebo mukama wange omukazi tetumuzza bbali nkugambye babadde bamuganye n'okwogera ne mu tenti twatuuka mu kuziika ne bagala tenti ya famire yiino wano ne bagala atuleeri mu bantu ba bulijjo mbu yesi wa famire nze nakuba ekikono ne muteeka wali mu mpaka ku tenti nze nalwana nalabye kasajja kamwe kali omukazi babadde baagala kumwa isolatingira ddala bano we bajja okwogera bajja abantu nga 20
omwana ne maama we n'abaana Alex batazaala omukazi bwe yazaala mu bufumbo bulala bonna babaletanga abaana ba Alex ne babaparadinga kati nga bagala omukazi yayimirirewo bw'omu kyayogere ne ntuma nedda tekijja soboka weetaaga omuntu akukamfatinga kawa akukkakanya okitegeera akugumya ne tubeerawo awo n'amaanyi oyo omusajja mutasanaye Maka Walungama yatugambye muve wano mu tent mugende eri oba sikigenda kuyita security omukazi nga gwe muyitira security ku bbawo afudde. Maka Walungama akola ngani mbo yali mukwano gw'omugenzi mukwano gw'omugenzi ate bali mu kugulima okumalawo ebintu by'omugenzi twabadde awe waka Maka yazaali mu visiting n'okugenda tuyingi bamusaze na ku road waka we twayingidde wetu ne bamukubira essimu nti mami Christine wona azze wano nadduka emisinde ngazze kugoba mukazi mu nnyumba ye. No, abantu baddemu kunsa tubeeremu kunsa. Omukyala Yes Alex ayina abaana teri akiwakana be bali abaana be. Wewange ennyumba yakutundibwa balina right to share their father's property. Naye noono omukyala weba ennyumba yakutundibwa alina right ku share eyo kuba yaliwo nkusomedde amateeka. Kati mujja kwesiba ku kyoli sima Olive Kigongo yalina omukyala omwana Moses Kigongo ono ne waba talina amateeka gakulaze nti omuntu gwe muwangadde naye emyaka gyonna egyo mukoze byonna okigidde yalaga bambulere omukazi abadde nga ennyumba buli weefuna obuzibu bagitwala yaginunula obujulizi weebuliri 6 weeziri empapula za kooti weeziri nkugambye geno nonye kansolo wanyaga abadde Royal Alex mukulu ne mukyala Christine. Omukyala tumuwemu katiibwa omugenzi Alex mulekere ekitiibwa kikuba awummudde nga is a legend okitegeera byafunye bayimbi titugenda kuddamu kufuna muyimbi mulala asobola kufuna set funeral for the next 50 years si kyangu ate kati bali wabo osobola okujuwa ani ngani webayo kuba twagala ani mwogere tewali akigwana tewali akigwana Charles James Senkubuge mu theater akigwana abo bebasize n'okutta theater ate basenkubuge kiki naggamye nti abasajja baddidde abayimbi muleese omuzannyo ate muleese bayimbi baba bazannya omuyimbi Alex we yalinga akasitinga abaana bagenda okuzannya yalina engeri yakikolanga munaleeta omwana nti Kaweesi ogenda nakuyimirizawo nakugamba Kaweesi kaaba njagala amaziga kaaba nga tewali akkubye okitegeera kati bano baddidde abantu olw'okuba oli sita muyimbi jangu ozanye kati waliwo paati ya kaaba oli tasobola kaaba okitegeera tosobola mukayuukira omulaba nga sita abantu kati bajja mizannyo olw'okuba waliyo omuyimbi agenda okujja kyekimu ne comedy nga Alex abagambye mukola bya kisimu muli mukuza comedy mabega muli mukuza theater mabega oli watunula ku gundi muhanji gyataddeyo nga tekuliko omuyimbi gwayagala tagenda comedy abazze mabega okitegeera kiragamba nti mujje bali abayimbi mu bintu bya comedy mu bajje ne mu theater oli asooka kutunula ku gundi gyataddeyo ku Facebook yo ba ku WhatsApp nti weekend okulokusatu tulinayo Vinka agenda kuyimba oli tajjerwa comedy ajjerwa kuba Vinka gyali kati Alex nga bimutabula nabo Olishaga nti bade tebamwagala ngire tebakolagana siba mikuwa n'okuba abagamba amazima kati ate bonna beefudde bagala mukazi property gye yakolerera amaanyi ge gonna ffe twalina obuzibu olaba ayo waffe mu kisenyi ngaliwo omuvubuka yagala okutwala ettaka lyaffe simanyi okuligula naye nga otunuulira abantu awakuliranga no twatulanga awo jjajja nanywa emmindi ye kigira ekifongo kirinako memories nga tolina na bwetaavu bu kitundu ala kibeerewo kati goloza singa amasiro tebagatunda dda bayagala okutundawo ettaka lyawo amasiro g'ekasubi simasheru yali eguzeeko oludda lwaki oza baagalekawo mukulu afudde naye abadde w'amaanyi ennyumba ye yandibadde kyamagezi okusigalawo bagambe eyo ennyumba ya Alex mukulu baba basazeewo okugitunda nga bakkaanyiza bagitunde bakkaanye n'oyo gukikwatako omukyala kimukwatako yadde teyazaalawo yadde teyafumbirwa kimukwatako olina ekibuuzo nga kyazuulya naye abaana buvunaanyizibwa mwande mulina kunoonya nti Christine kuba mukimanyi amazima mugamanyi mwabeerako awo nga muveeri ewa mama mmwe gye yafumbirwa ne mujja ne mubeera wa ne wa Aunt Christine ng'ali ne bbaawe taata wammwe n'abalabirirako n'abalira n'aboolezanga engoye n'abafumbira ne mumala ne mudda ewa mama mmwe teyabalaga mutima mubi mwandibadde mugamba ti kati kaddaddi kaavuddewo katugende tuyite mami tutule naye naye mulimu kumweliminatinga mweliminatize mumufulumya bufulumya tumuyingizaawo na kifuba kati ennyumba yetwagala eri mu mbeera bagadde bakyagadde ennyumba ebadde erimu bakozi kuba yabadde asazeewo ennyumba tugiggale okitegeera kuba bali abaana buli oyo gweni abeera UK ne bbaawe Michael Chris babeera UK oba basazeewo kujja kusetolinga ano tetumanyi okitegeera naye ennyumba bintu bibeere mu bwerufu
bana bagala okuwefuula nti be balumirirwa ennyo maaka ne nkulazi bye bakola bayagala omusajja okumutomeza gondethero kyo omuntu agenda okupangisa ennyumba yange mugobe Alex Mukulu agenda afune ka single room mbolokuba abanna be bonna bakola babeera Bulaaya abeera awo ennyumba bamwenga makadde kamu n'ekitundu paka wanaafa omukazi n'abigaana nabale ne bajja balambu tuleese omuntu agula ngera byonna biraba bya kibbi bagala kubba kyapa ekyo n'abagamba sente zibalemesa nga bagoba bugobi nagamba mwagala mutwe 4 billions ngakimanyiza kubalemesa bagende ennyumba y'omusajja bajesonyiwe gwe gogamba nti yagala okubba ennyumba y'omusajja Kweda ntu bebuuza omukyalo ono kikyalumirirwa ye kyayagala nga ye Mukyala Christine mbinnyonnyodde ate naye yakunnyonnyodde ennyumba tali nti mu bwetaavu bwa ssente kuba ennyumba abadde agiteekangamu ne ssente ezize aginunule Alex abadde muntu alifadde nga akola agreements zitategerekeka omukazi n'amugamba kuba tulina mukwano gwe bamuyita Munyenga abaana abasinga twakotagana nabo wano Alex nga ali ku project ya 50 years of independence mu 2012 nga batukubira amaso batugamba Alex mukimanyi nti atugamba tumfuneyo omwana gwabeera naye bano bali mu mubba bubbi bana abaliwo ezisende ezabula ezo ono yazireeta mbu baleesa abapangisa bagenda okupanga simanya bali basumali simanya bana ba Eritrea mbu bagenda kuteekamu na bbala mu nnyumba ya Alex namana namugamba mbu Alex kati oba siki kati gwedde eno funako ekisenge kimu oba osula bo babeerenga muno bakolerenga wano business bo batekebe ebbala gwofuna akasenge mudda omukazi n'amugamba ebyo tebisoboka tebiri Alex abagala kubba sente zibaddize agenda okuloonya sente okuzibaddiza nga ye teziyiwa benyini bazebbidde n'akubira omukazi Christine namugamba ate sente nzirabako Christine n'aweereza ssente n'agamba kankuweereze ssente obawe ssente bagende tebakutomeza era omulala najja mbu kati katuzimbe wano akeedi nze ngenda kuwaako fulo 2 agenda okutunula mu ndagaano omukyala Christine nga bagala kubba ttaka lya musajja ekyapa kirina kudda mannya gaabwe okigera mutugenda kuzimba naye partnership ekyapa kirina kusobola kukidde mannya gaffe gwe katuzimba akeedi gwe tukweko fulo 2 Christine mukazi muyivu yasoma yagenda okusinkana Alex mu 88 nga yasoma ina degree n'amugamba ekyo kye bakugamba kifu omuntu agamba atya nti tusooka tusikiriza ate ekyapa kidde mannya gaffe tuzimbe ffe tukuweeko fulo 2 nabo n'abagoba kati oyo omukazi alinga oyo oli mujjawa mumanyi kubeera n'abakazi ba mmerezi ne mmese omukazi asobola okuwabula ku nsonga ng'eyo bakubba ffe tukoze ekyo mubeera n'abakazi ababbi omukazi kyayagala kiri kimu nze ekyabadde kindese Shalom ku clarifying bimwa nabaddeko ku Sunday Nation ngamba laba kasoko nga boogera bibata bituufu no bayinza baba bakikoze mu bugindirivu kuba n'okwesituwaza nagwo mulimu yes kyebbeeyi ng'oli mukaamu nedda kwakati omuntu ayogera ku Alex Mukulu nga tamanyira dde n'oluyimba le n'olumu yes yakugamba ye tamanyi kasukwa yimba ennyimba za Alex Mukulu yaziyimba ampe 3 tumukubira essimu nga mpe ennyimba za Alex Mukulu 3 si kumukakkanya nkulaga abantu obunafu bwe bayina nti oyogere ku Alex Mukulu nga ogamba mbu wali omanyi yafadda no yayogedde in perspective of namawulire kye yandiyogedde ekituufu kasuku mu namawulire mu nsonga ng'eyo toyinza gamba nti omukazi nga toyina informed ku status ya mukazi nti omukazi yanobadde emyaka 3 mukaaga emabega okitegeera tanobangako omukazi nakugambye yagenda mu US naye ekini yakigambye yagenda mu 2011 era abadde nga akomawo wano n'alabirira omwami we ne babeera ewaka mwaga amaka gennyini mwe ebintu mwagala biwedde nze oli yaŋŋambye nti mukutya Mukama amagezi mwe gasookera naye mwe mwakyusa dde eŋŋombo nti mukulya enkwe obugagga mwe busookera abantu bonna kati beefudde abali b'enkwe okitegedde mukulya enkwe obugagga mwe busookera mwagala kulya buli nkwe mu bantu mikwano gya Alex baagala muli amulukwe mu kaseera kano ng'amaze okufa omusajja tannamala namuttaka nnaku 3 Shalom enkeera twava kuziika jjo gulo limu ku Lwokutaano meeting ng'etudde nti omusika ze n'ekiraamu nti nze musika ennyumba bagimpadde nze njiddukanyako ndeese n'agula tugende tusasula abanja tuggyeyo ekyapa ng'omukazi waali okitegera mumuyite gweni mwakoze bubi mwansosere muyite omukyalo oyo kuba mumanyi n'ennyumba eyo bagifuna batya kuba kati muli bantu bakulu mumanyi stories zonna entuufu mami oyo yakola kinkana ki ku nnyumba eyo Alex bamubanjako wano n'adduka ne yeekweka ebweru ng'ebbanja limulemeredde omukazi n'alinyonyi n'akoma wano mu Uganda n'akontaktinga basista be n'abagamba ennyumba ya Alex nno bagitwala omukyala ne yeekwatakwata ne baganda be ne basasula ebbanja
ne bakubira Alex essimu ne bamugamba Alex tosobola kudduka bizibu oli musajja komawo wano ennyumba tusetolinze komawo maka goberewo nakomawo okigira eribbanga limwala Alex nga abuze yali taliiwo bamusiba nakaba abasajja beeyita abazosobola nvumirira kye bayita omusumba yenna balumba Alex ne bamukwata ne mutwala pa ku police mbagala muntu wala batisima ba auctioneer ba solicitors nenga musumba ya kirimu ayakutola nyumba ya musajja Alex bagenda paka mukomera omukazi yamugambi paka omukazi yamujina duke mulabe Alex je bamutwala ng'omusajja na mulwadde osegidde nga mulwadde nagenda paka mukomera abo bonna bali ludda wa abagamba nti baana balina omugabo gwa kitaabwe wachite balwanidde nga kitaabwe nga wali of course baana be ensobi ze bakola tetujja zibanenyeza naye mbanga amagala kutunda property eno mu considering omukazi kwecho yagala kantu kano kawuma ka Pepsi takanza batakuwomera osiku ndorutaro oba nawe yagala ku property nze sina kinjagaza property fe Alex mukwano gwe fe nagambye sagala Alex mukulu ate sagala mukyala we ajolongebwe era twamugeye mukyala mami todda mukugenda bana abantu bagala bokwokyesa oli byabaddenga abuuza bwo omukazi abaddenga wa omukazi abaddemu mu Uganda ne mugazi tabaddemu naye agenda wadda wabeerawo wakomawo mu Uganda abeera ne baawe nti yagenda ddi mu America nti yagenda 2011 lwaki yagenda kati nga bwe kye bavuga nti omukazi tabaddeewo abadde mwami we abadde mwami na mukyala nga n'obuyambi abuweereza Alex nga bamugulira amakoti najja n'abagamba mukyala wange Chris nyangulidde zine suit zolaba ng'enkolagana weeri enywedde so sigamba nti amwesibako bwesibi kati tutoleezeemu omukyala ono tagezaako kwagala kubba nnyumba ya Alex agezaako ku preservinga property ya Alex kuba naye emuluma kuba bagikola bonna memories ezo Alex kintu kyokka kye yajja mu theater teriimu ssente Alex abadde nga akwata ssente zonna zalina n'azeemalako okitegera n'azeemalako n'ateeka mizannyo nga gavumenti emugenge bagenda muwa ssente ne batasasula okitegera naye nga ataddemu zize yatukosaako wano project ya 2014 smart way tugenda kudda mu luyimba lwa Uganda National Anthem ne bagaana bebanyine ne bamuwa proposal lutuddiremu luyimba terunyuma biki nga olaba Mengo yazzeemu olwayo ekitiibwa kya Buganda bakizzeemu ne bakitereeza weewuunya tokimanyi kyasigadde kyekimu kyonna kyekiri baatereezezza kyasigadde kyekimu okyayimba byebiri bye badde ng'oyimba bye tuyimba nedda baaba kati gwe oluyimba tewalutegedde luyimbemu era okumanya netubera ku mikolo balukuba abantu kibayingiremu neggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga waddako naimba ntyane site tumanya nalumanyi nze ndumanyi omwami oyo eyaluyiya version gye yayiya ndala nnyo kubiriwo kati yayiya omumanyi tenakyuka mumanyi ye Bishop Reverend Kakoza yali mumanyi ayimba kiba kya Buganda Polycarp Kakoza yes version yesiyene eriwo gye batongozza gye tuliko mukwano kati tuyabadde clear baneeshalo bati yakuyise n'okuyita wangambye yakuyise ngenda bakuweereza version gye bayimba n'ebigambo birikirya enjatula ndala nnyo kuwebaddewo kati ne Alex bamuleetera project eyo baddemu batereza oluyimba lw'eggwanga n'atuyita abaana bangi ne bakola rehearsals okumala emyezi ng'esatu ng'ateekamu ssente ze musajja wattu okitegeera weyamala ne bagikansolinga ate nga tebamusasudde naye ng'abadde ateekamu aliisa abaana abanywesa abatambuza okitegeera byebintu byabaddenga mu mabanja ga Alex ago gayina Alex tafunangako bbanja nalabye kati abajiganga bagamba ofuna ekizimbe kyo sente kifunire koloni ogende weeyagale ogendeke bagamba mbo Alex yabikola agenderedde ofuna looni ng'akimanyi kaga mufune kantu konna nga Alex abadde n'omutima ogwagala theater sente ze yaziteekanga mu theater projects ezo government zeetasasulanga Alex ateekanga mu sente ze kasita mwade set funeral muyamba ky'omufu bakubye emizinga batubidde emizinga gyabadde mwenda baya tukola ku Shalom mbaye tubashamba jya mukubira emizinga abo babujje tobeera nnyo nabankusiiri naawe wewala abankusiiri bagenda kusobola kubba kamera zo bagala kunkubira emizinga nga nfu ubwo ba YouTube bye weesigako bonna bali bankwe bali balina enkwe ate
mwalese ngombo nti mukulye enkwe obugagga mwe busookera yammwe abokunasa yammwe bani mweriddemu enkwe nga twalulya mwani Yuda banga gwe Yuda Tadewo ali awali screenshot yo nga okyali Julius Caesar research eriwa Julius Chabelo tebene ekintu kino sina kintu binacho nakulaga wano nakuje screenshot yeyo ani yagikuweereza nze so nkola research unaane ebintu byange ebyekyama ate bitiisa futi 2 ezawa bangamba olina omuggo Chabelo tuli ku program tukyaliko tuli ku program ate kira teyabaganye owemula banaalyawa bannaffe osobola obutawemula naye n'owangula abawemuzi banaalyawa Chabelo ensonga nga zitabuse ensonga tetwagala zitabuke kyobola zinagga emitwala tu preserving legacy y'omusajja Alex tabadde wa bulijjo kitegeera tabadde wa bulijjo abadde wa njawulo tetulina kumutyoboola mwandirinzeeko ebintu by'ekiramu ebyo biraba Shalom wayita n'ebbanga ne balanga n'okulanga abadde alina ekira amagye naye omusajja tannavundako yadde n'envunyu n'emwemulumako enkeera muleese nange kyemmanyi muleese ekiramu nti kikino nze bangambye nze musika oyo omwana yanneewuunyisiza na nnyo omukazi bali mu muggo batabakona ne munju talina kubeeramu mwe bakazi mwe kibalaga kyekyo abali eyo kuba bangi babeera ne ba boyfriends baabwe ne beekulaakulanya kati gwogana okukulaakulanya omulenzi wo nti waaba takuwasizza bajja kukubba gavumenti kyovola bano yakiraba neteekawo amateeka aga protecting abantu temubadde mwenna okumala ebbanga mwako yalinze ebintu waliwo obujulizi nti mubadde mubeera mubikoze mwenna olina ku contribution naawe wabaawo okutunda kyeyo ogifune Fred Bonge rutaya obulamu bwe bwonna n'engeri gy'abonaabonamu Julius Caesar researcher ndiyo logo kyeyo awa interview eyo mumanyi uyo Chabelo ng'akyatoba emyaka 6 emabega ng'ataba YouTube abantu babulire ekituufu ffe tuba busy gyase obikola gyase kuba olina amagezi bingi bye tumanyi kati mwe mutamanyi Shalom kaliko researcher tukola research ku bintu music kati nze kyankwataganya by the way ne Alex mukuru bye bintu tukuba nti kati y'omu ku bantu abalina history wa Uganda mu music ne theater ngera buli sinkana mubuuza nnyo ku ebyo Fire Lutaya zine nyimba zakolebwa ddi studio ki yazikola ani yakuba bass nakugamba nti eyo oluyimba lwa Fire Lutaya olwa Entebe wala ono yakuba bass gundi gita bali bamuyita Bile Mutebi yafiira wano nogenda ng'ogattagatta okitegeera for the good of our art nti ffeffeka abantu abayina ebintu nti osobola okugenda ononye ku muntu abadde omuyimbi nakinku nga ne Wikipedia tina kyemuwandiseeko nekimu Wikipedia abatanyi Wikipedia mukutu ogusobola okuprofilinga omuntu byonna byakoze kati twadde tuteesezza ne mukyala Chris twagala kukola memoir ya Alex okitegeera planning nga mwena nyingi oli abadde mwami wa mwagala okitegeera tayagala Alex ekyo ndozagambye ekyogereko nnyo kimbiri adde amwagala yes mukyala we abadde amwagala 36 years nga bali bonna ng'oti tulaze nnyo ekyokumwagala 36 years nga bali bonna gwe mwamanyisa n'emmeka zigenda mu memoir ya bei senze tugenda kosa nyingi omukazi olowooza ye aba afuniramuwa tagenda gamba nti ngenda gitunda ya sente abula Alex kibeerewo. Why didn't the man make it official? Atajja muyige mu kifulo official. If you want a woman, make it official. Lecha bya second wife nyenga ense manyi mchara wakubiri. Yes. Ense badde kimanyi. Ense kimanyi. Videos weziri. Gendo obuze ba Pastor Serwaddo bati bamanyi mchara Christine. Gendo obuze Pastor Chiwewesi obata manyi mchara Christine. Gendo obuze Pastor Namutebi Imelda obata manyi mchara Christine. Ense kimanyi okujjako abantu abakajja jjo be batamanyi. Abamu badi temanyi na Alex Mukulu. Ochegira naye Shalom badi tumanya Alex Mukulu. Ochegira naye abantu bonna twabaddawo omukulu General Edit tumukunde n'atuyita n'atubuuzaako ne boogera personal to person n'omuntu gw'amanyi. Bu video mwabulabye nga tuli kulumbe mu kuziika. Minisita yatuyise n'atubuuzaako ne badda n'agamba nkwetaaga yatwogeremu. Alex bazanyanga emizannyo ne bazanyira president cabinet ne tulanga baze kulaba Alex yekka. Sekishi yagamba nga muze sola kuddawo mu negate n'abajega. Ochegira empologome emu webe nayiga embogo okuyita endala emala kulaba nga tajja sobola jimegga. Ochegira nakugamba okwegatta ko obukolwa sigaba maanyi. Bulijjo ntambya akola PR netu nayo kya bei ne nawe na kampani ya PR. It is not about PR. Nze ngayo oli mukwano gwange Alex abadde mukwano gwange. Tunyumize ebintu bingi ayina gundi zampadde nyingi.
nangamba nonya Sami Kasule oba nonya ekyo ngolusu omusanga ali busy nonga mune Sami Kasule gongamba te yafa twamuzika mu covid nakugamba nonya Shem Makanga naye wali bakola ni fie rutaya nonya Ganja bonna we bali nonya Moses Matovu bonna baliko bonna mu Friends Band nga bali bonna ne fie rutaya ne Alex Mukulu bonna bali mu River Nile Band mu 74 ba Eddie Ganja bali mu kati nga Alex be bantu abayina details ezo zonna zimbadde nga nonya. Well, did you document them? Mbirina mbadde nga njiwanikira njala kola gundi ya fire na kigamba nakola stiyo jukira researcher sachi gamba Chabei last year nekugamba abazungu balina Michael Jackson wadde ne family ya fire baba jja kuswingira bwere kajja njogera nabo mwalawe mbadde nga twogiriziganya tezera. Yes, it is to keep their father's legacy. Wanya wandike hiyo nze ya Chabei nze nchaliwo binye byayingidde ndo tiro kufa Chabei okufateeka bakuzika wa banzikawo nansana Chabei ojja kunyumanga nze nga streaming live okuzika Chabei mujja kama omulambo gwange temujja gukama nze siriko views tutuga streaming live sebo nga tuzika Chabei nga kye kinzita binye byayingidde anti kati webanga byenyingidde bikyamu bisa kitegeeza waliwo ekikyamu ekikolebwa wowe gamba nti byenyingidde bigenda kunze kitegeeza waliwo ekikyamu ekikolebwa webanga ndi ne mu spotlight esobola okuttibwa ku byenjogera kitegeeza waliwo fair waliwo foul play. There is something not fair. Musumba yankubidde ese munangamba abana mutubere fair temutwogerako nnyonnyo we mutyo ebintu yes ne mugamba Musumba Machiveli yakugamba fairness never play fair in a game where others are cheaters. I know. Everyone is cheating for you want to be genuine. Why do you want us to be fair? Ngomukazi mulimu mu cheating mumuze bali nti talina kugabana ku bintu enyo batugenda jitu ndafe feka and you want her to play fair? Nyumba efuse nyumba. Lwaki mukayanira ebintu byabafunga abantu bakafa? Omukazi tanaka era omukazi ndekateeka zezalinze kanziko omwami wange ebintu bisigalenga bwe biri abateekeddwa okubeera ennyumba esigalewo ng'ekijjukizo twabyogera mu lunaku lwa lumbo lwatuuka ku lwokusatu naye atukola emimwa ya Alex ennumya ennyo mbadde nga mugamba tubikole naye nga naye ali awo ali bize on and off ali malwali etandika okulwala 2022 nemugamba Alex tukole ekintu kino ogenda okufa nga tukimaliriza naye nga abadde mulwadde katugenda tukenkera nga ate ne kulumbe tebaagala ayogere nalumba Philip Luswata ne mugamba sebo jo mwazannya omukazi ono ne mumuzannya kadi ze mwamuzannye twabaddewo era agenda kwogera oba si kitugenda mugenda tukubira wano masasi kuba n'abasirikale babaddewo anko Philip Luswata nangamba twakikozekera nange nabagambye kuba bonna nabasanga nembayisaamu eggaali kwatabuka ne bagamba ali tumutaddeko naye agenda kwogera eddakiika 5 omukazi amaze omukazi amaze n'omusajja emyaka 36 ayogera eddakiika 5 oli yayogera buli wamu ekiwukizo tekijja kutuluma naye ate mu muteeka eri mu tenti omusana gumwoti nga waliwo tenti ya family mutalina gituulamu namukute ku mukono era video wazirabye nemugamba mama Chris ntuula wano wogwana okutuula oyo maka walungama mbu muveewo wano ngenda bayitira security kulumbe lwa bbaawe gwoyitira security gwayita mukwano gwa Alex Mukulu abasajja babi nnyo babi abankusere bantu babi abankusere gwanga bbi abankusere nyama ya VV erabiko oyimiridde oba weefunyizawo otiterabika nyama VV akola erabiko oyimiridde nyo oba weefunyiza okugulu togiraba omukusere kati omulaba omuntu afudde nenga lule babadde nga beefula nti mikwano gye nga tosobola kiraba kati woyimirirawo oti wolabe ennyama nti yo kweri ye munkusere omusajja mbadde mugamba mukwano gwammwe nenga mumunonyako sente nga bakola ka project government newereza sente bonna bamererawo nga nsowera wezamala okuggwawo ngaera badduka nga beekweka omukazi atubye nebbayi waba n'ebizibu yabeerawo ennyumba yafunye looni ate simaye byaganye ebintu bya gavumenti ebyo bintu bizibu nnyo kyalo omukati ffe tusappulayinga mu gavumenti naye n'obanja sente emyezi 4 wasappulayingayo pulinta zo 5 nino olyako obusente bumeka mitwalo 2 nene bazikulindisa emyezi 4 5 mbadde yendako financial year ate kwota tugenda simaye mu kwota biki n'obeeraawo n'okozesa ezizo kati oluusi naawe wasappulayinga si bibye weewoze kuba nno ne balyoka bakuyita omubbi n'obuuka emyala waliwo ekirala tweyanza nnyo tujja batukubira ng'aliwo another development tetusuubira nnyo okugenda mu developments nyingi kuba omukazi yali crystal clear kyayagala kyekyo kye naggambye wabeerewo okunoonyereza ku nfa ya bbaawe ono Aji Kasebe byakugamba mbu abaana bwe bajjeyo kitaabwe mbu kiryoke omwana akusiibye enjala mu nju akuggalire yakulume ofe mbu kiryoke kasa mwana we yamututte ensi tugibulire ekituufu omwami we bamujja mu ddwaliro ne bamukuweeka
ne bamutwala Kiruddu ng'agenda kufa kiza waliwo ekyaliwo omukazi kyasayitize bannaye nze message zino kyalo mwito kugamba nkulimba njagala ozirabe